Mu gwokubiri gw'omwaka oguwedde twakulaga emboozi y'omu ku mutuuze mu kibuga ky'e Fort Portal eyalayiye ettaka mu lutobazi okumpi ne woofiisi y'ekitongole ky'amazzi ki National Water and Sewerage Corporation. Kino kyaviirako n'essomero lya primary eririraanyeewo Lorenzo Islamic Primary School okukosebwa oluvannyuma lw'okwanjala kw'amazzi agava mu mugga Mpanga okubulwawo okudda. Oluvannyuma lw'emboozi eno poliisi n'abakungu abalwanirira obutonde baasitukiramu era ono n'akwatibwa n'avunaanwa n'aweebwa ekibonyerezo kya kumutanza obukadde 10 ko n'okulagirwa okuggyawo ettaka lye layiye mu lutobazi luno. Ettaka nga lijjuddwe mu lutobazi luno amazzi gaakomawo embeera nedda mu nteeko. Baitu hati ninsiima kurora ngu omusaiza ogu bakamwemereza bamugamba atongera kukorra emilimo yoona omu kiikaro eki embeera tuli kurungi habwokuba enjura n'obwekugwa amaizi nigarubata nigagenda tutalibaniza okugatalibanizaga buli obwire obwakabaisire ekisaawe. Kati bano okuddamu okulambula olutobazi luno lusangiddwa nga waliwo abazeemu okulwesenzaako nga bamu olulabe ab'obuyinza ne badduka. Abantu ba bulijjo bavumiridde ebikola by'okwonoona entobazi ebyongera buli lukya olw'abayitibwa abagagga. National Water and Sewerage Corporation niha amaizi mu Mpanga neyongera negagaruriwe omuntu hati kafuta yambe kisaro ekyo amaizi ogakubura National Water kumale nkawikiyemo mutawone muno umanyisa ngo tugenda kubona kusera amaizi kura twagafuna kandi tutagarangwe kipira no garuka kigura siringi yo rukumi ekipira cyamaizi kikenovura siringi 2. So when wetlands are destroyed, even the public is affected. One, buildings are destroyed. Bano bagamba nti nekyekubiira mu kukwasa amateeka nakyo kikyali kizibu. Hati omutaito anaiza nakiteeka n'obura kabangali zizire buli kimu kyona kizire ogwarugyo baitu bali nosanga huwe because mukoto aina nagenda kuli nambera akoraba mumutera saluti hati ogwara mugamba hota. And let this enforcement not be one-sided, whereby it is the rich are not apprehended, yet the poor are apprehended. Let it be balanced, whereby no man is above the law. Bwekituukiridde abakulembeze ku nsonga y'okwonoona entobazi mu kitundu kino batubulidde nga bwe bazze batangira abantu okwonoona entobazi ne basimbamu n'enkondo okuzaawula ku ttaka lyabwe. Ebisaalu biruho haho emirimu eyesemeekwa n'okukoorramu mu kisaalu nk'okulinda ensamaaki ebyo emirimu n'osobola kukoorramu kulinda enjoki baitu oyine kuba oyine kwikirizibwa taire mu boundaries twademarcatinga twateeka mu nkobolamora in authorities obulamura baitu taire mu amabaale kwoleka ekisaaru hakikugarukira nuko abantu n'amanya ngu ekisaaru kino kigarukira hanu. Gladys Mirembe akulira ebyobutonde mu kibuga Fort Portal alabudde abo bonna abeegwanyiza okukolera mu ntobazi nga tebafunye lukusa kuva mu nnema nti bakkangavvulwa ng'amateeka bwe galagira. So bw'okuba osiisira ekisaaru omusango kakusinga n'osasula fine ekuhika almost $1,600,000 lundi nibakutwara mu nkomo kumara emyezi 12 lundi nosobora kubikora byona nosasula fine kandi ogaruka nogenda noservinga that imprisonment. So I'm passing a warning to all those people who are encroaching the environment. We cannot talk about a tourism city when we cannot protect the environment. Otherwise, the office is ready to enforce all the existing rules to ensure that we have a clean and a safe environment.